Amwaso mutya mikono gyaffe mugye baleko gye mukwasaganya kansubire obulamu buli bulungi. Amanya gange nze Waswa Emmanuel nsubira obulamu butambula bulungi. Ntambula ne bannaffe ba Biva Organic Access Building Rubber Road omusawo omukugu omutendeke mu nsonga z'okujjanjabisa eddagala organic. Ennamba esimu ya Biva 075262427 ojjako osobola okuba nga omuaccessinga bulungi nyoba omufuna. Then tulabannaffe aba brand shoppers yugi bali wali kabalagala bangoye n'ebintu by'abaana back to school abatunda abagulogula eby'abaana kati shopping wali 0707867477 ne bannaffe aba pista tukwemu namba esimu nayo kweri ku screen yabo bo babizigo balina gye nankumbi bakubireko mwogeremu. Oluvannyuma lwa wiiki teweze wiiki okuva wiiki ku weeks bbiri okuva bannaffe aba Dubai United Arab Emirates lwe baagana ennyonyi eziva mu East Africa wamu ne Uganda okubanga tezikyalinnya waabwe bamaze kyaddaaki ne baggulawo wabula bagguliddewo mu kaseera ne bateekawo terms and conditions bo ze baagala. Bagguddewo nga bagamba batya abazira bano Dubai Abawarabu bagamba nti omuntu yenna okuva e Kampala oba okuva Entebbe okugenda ewaabwe olina okukeberebwa emirundi 3 nga tonaba kuyingira mu nsi yaabwe. Ekisooka kyabyo olina okukeberebwa essaawa 48 nga tonnaba kusimbula Uganda. Osooka nnina okukeberebwa ng'ebula essaawa 48. Kitegeeza ki? Nti bw'oba ogenda leero si lwa 6 nga 8 ssaawa zino ziri 3 za kumakya balina okukebera kati naye ng'olugendo lwo lwa ku Monday awo waliwo essaawa za 48 endala si bwe kiri? Olugendo nga lwa ku Monday kati ate bamala okukebera leero ne bakuzula nti kale bakuzudde nti oli negative tolina kirwadde oba olina okubeerawo ng'ebula essaawa endala 6. Kitegeeza bw'oba ogenda ku Monday ku makya ssaawa 3 e Dubai ng'otandise leero program zo basooka ne bakebera akaleero. Bamala okukebera akaleero ebebula essaawa endala 6 kitegeeza ku ssaawa nga 8 ez'ekiro ekikeesa Monday balina okuddawo ne bakebera. Kati awo n'olwoka osimbula ku ssaawa 3 z'onoogenda just ekyo nkwade kyakulabirako nti 48 hours before you travel balina okukebera then n'obeerawo ebebula essaawa endala 6 that is osembedde airport n'ebisigadde nawo ne baddawo ne bakebera. Ne bakebera n'oyingira Dubai. Bw'otuuka e Dubai ne Dubai balina okuddamu bakebere. Kate bamala okukebera balina okusooka bakuteekeko mu kye bayita isolation center oba awantu w'obeera ng'oli wekka owekitegeera that is all time and costs. Balina okuteeka awantu ng'oli wekka bamala okuteekawo balyoke bakuwe results nti oli negative oba oli positive. Wano waffe e Kampala omuze ogubaddewo nga kasaba kebera results bazikuwolera olina mu kkubo otambula ng'olutuuka ku kiseera ne bakebera gundi tukebedde nti tuzijja kujja ku email yo nga gw'osimbula ogenda okutuuka e Kampala oba oli mulwadde oba omaze obutusiiga oba kitegeera. So beewaye bagambye ojja kutuuka ku airport otuule bajja kufuna bakuteeka basooke bakeberera kugambe nti oyingira naye oli mulwadde oyingira oba toli muki mulwadde awo okulaba ekiddako. Ebyo byonna biba bitegeeza nti okutambula kukalubye, okutambula kuba kweyongeramu costs, okutambula kuba kweyongeramu time. Okitegeera kiba kitegeeza abasuubuzi bagenda kukaluubirizibwa obulamu oba okitegeera abali ku emergency z'obulwadde bagenda kusumburizibwa okutambula okuyingira Dubai. Kwegamba okugenda e Dubai kugenda kwa kufuse kuzibu nga kwa kusimba kaggo naye ekyo kyavudde ku ki? Ebyo nate twandi bituuseeko singa tubadde very serious nga bannayuganda singa obulyakwe obunanfuusi buno tebubaddeewo obuli bw'enguzi obutasaana buli kaseera Dubai bwetulanga kuba Dubai egamba nti tubadde tugyongedde ebirwadde nga abava eno nga balwadde beeyongedde obungi ewaabwe kati n'obuuza bayitawa kubanga ffenna tuyita ku kisaawe ffenna tuyita ku airport Entebbe era buli yayita obagamba yakebeddwa. Kakati bw'oba yakebeddwa nga sinsiire mwamukebedde ow'e Dubai agamba atya nti mumuyingiriza obulwadde kiba kitegeeza abatumbalaga bayisaawo ku airport. Tetwagala tugambe nti mubayisaawo naye ekyo kye kintu ekitegeeza
musajja abagambye nti abaveewo baveeri nga balaga balamu then bagenda okwingira ewuwe nga balwadde obulwadde babeera bafudde ku nnyonyi mu transit oba so kitegeeza ki nti buli agenda ebweru weegemye ng'obudde bukyali oba weegemye ne oba togenda bweru weegemye abalwadde bakendeere ate nabakwegemya bakebere nyina kwenalabye coincidence emu nga bagamba nti waliwo duplicates fake vaccinated with certificates obupapula obulaga nti bakebete mubuli fake nasoma nyo efulumya ebintu biri fake wano nasa wali buli kimu ekiva kandi awo bwatandisa okufuluma kati tweyawula ffekka teri gwe twawula kasita weetaba mu kufulumya olupapula oluli fake ne weetaba mu kulya enguzi okkiriza omuntu ayitewo gwe oba weeriddemu olukwe gwe oba tolulidde muntu mulala oba olulidde bannayuganda banno kubanga kati omusajja yatuggalawo just week oba mu kitundu ne tufiirwa millions of money airport neba nga tekyayingiza baana fe abatambuza abaana kukyedogera okutambuza nga tebakyaliwo bwe tutambuza oba kitegeera forex bills ne zifiirwa buli omu n'afiirwa abasuubuzi ne bafiirwa kwegamba buli muntu yafiirwa ekisembayo because of Dubai incidents eyokuba nga Dubai yatugana okukola okuyingira waayo so nolwekyo kino tukikole kulwa bannayuganda bannaffe tukikole kulwa ffe tukikole kulwa obulungi bwaffe we have to learn to live with covid tulina okuyiga okubeerawo ne covid oba munfuna yo ministry nga tukyalimu eyo embeera eya covid still ministry yalangiridde ddala nti tuli mu third wave wano e Kampala ne Uganda statistics ziraga nti abantu 1,000 buli lunaku tubafuna nga balwadde ebyo bibadde bihappeningira ddala mu nnaku ezituyiseeko emabega that's what has been happening second wave yatukuba ennyo mu makati g'omwaka omugijjukireyo Museveni gyagenagayo nakwana mu 2 ezasooka byatandika biti kakati ekibuzo kiri nti what next bwe kibanga musajja agambye amasomero gaddeyo gazeeyo nga 10 omusajja n'agamba endongo bagite n'ekonomi yonna ebire ku full operation byonna babitadde nga 24 endongo eddamu buli kimu kiddamu kafyu akendereko n'ebisigadde kitegeeza tugenda kudda butambule openly wawe tugenda abitadde owa minisitule najja n'agamba nti mumanyi tuli mu third wave buli humu ekuume third wave enyooka ewunya oluwunya si lwakuno nti abantu 1,000 okubanga balwala covid it's too big si kitono ku nsi nga Uganda kakati awo abasasula fees mu musasule nga mukimanyi saawa yonna bayinza okuzza abaana waka buli alina kyakola kikole ng'omanyi nti anytime from now musajja ayinza okwekyusa n'agamba mugira mu ddakiika tukendeze ku bino transportation biki kwegamba buli omu reactinga ku mbeera gy'oli reactingamu ku bigenda mu maaso but nga bolowooza n'ekijja kubanga abanga Kaguta yagambye mbatadde owa ministry akyenge ne banne najje n'agamba nti mbabuulire kwokuta yatuta naye third wave ewunya ennyooka olunyooka ennaku ezo statistics za covid baali tebaziraga nnyo mu ggwanga naye kati zazzeemu okufuluma update ku page ya ministry zibeerako buli kiseera oba kitegeera bulungi so kati awo kiba kitegeeza there is something wrong tetuli safe kimala tetwagala ku economy eggalewo twagala tu operating mu full economy naye embeera gye tulimu yeeyo mugiraba so nolwekyo gamba munagame munne genda bageme tolina kyovaawo nga bagemye emboozi z'abantu muzeesonyize mulimu ezo mugende babageme gye banaako mutugema obulwadde bujja kukenda mu musaasana gye busaasanamu bajja beerawo abalwadde naye naffe abalamu tujja beerawo bw'obeera ng'olwadde covid nga wagemebwa effects ziba ntono fe abaagemesebwa embeera mwe tubadde fulu abadde mungi ennaku ezo fulu n'ekifuba e Kampala wano buli wamu nga bibiri naye nga abantu bagamba naye covid biki buli omu ayogera kiki okitegeera
kituufu asobola nga badde covid mu bantu nnuma gyeruma musi ya bulijjo naye olw'okuba nti abantu bageme tewabaddewo nnyo effect z'abantu kufa kyeyononera nga bwe twafa luli tewabaddewo effect z'abantu kunoonya oxygen mu malwaliro n'abula tonnakiwulira nnyo naye ng'oli obulwadde bungi kitegeeza nti akakodyo kwegema kano kakulu kale awo tuyimiridde abagenda ku mirimu mugende naye mumanye nti Dubai yaguddewo ne terms and conditions enkakali nze waswa Emmanuel.